kati abe NRM bolaba abalwanira kadi ze NRM hambali ba UPC abalabali ba DP abalabe FDC ba speaker wa parliament bombi be FDC kati gogamba nti bayogeranga bali mu FDC bali balimba kati boogera amazima bakubo wapo opposition nogenda okulaba owasaidi endala kuba engalo noganda ofunira muwa nga buli omu akutte ekijaketi ky'amagye akitadde wano ku mutto nga kyekibayisaawo gundi CDF bwe yagamba nti ekyo kikome kyaku waliwo abavubuka abayingira NRM bo ne bakola eggaali ne beesasula bo ne balaba nti okukyala kwa Mama Museveni mu Kampala nawo kye bakoledde abaana b'omu ghetto olw'okuba ndi MP wa municipality mbayina era ntambulawo ne mu kampeni ngambye sibakkiriza kola fujjo ku muntu mwe mubahayalinga kola fujjo ngaza abaana mu ghetto ngenda nayo ne boogera olulimi lwotategeera ne bakola ebyabwe bwe mama sabe akalulu ne mbasaba bwe mama sabe security ne mbabuli ate ne maana okutuula nabo ne maga ate na discipline tojja kubeera wa security kuba abegaali bagiyisaamu bw'otabeegendereza n'okubakuutira ne bw'otabasasula ne n'obakuŋŋaanyiza abantu bo beesasula kale bw'otuuka ku Mami Kyagulanyi ku mulembe gwa NRM afuuse presidential candidate n'agenda ne mu parliament n'avaayo n'akola ekibiina nga kifuna ssente mu gavumenti kati naye akunnyonnyola ku mulembe gwa Museveni ayinza okuba nga amuyombesa naye ng'ekyo ky'amanyi ye value akoze ekitebe akoze ekibiina azimbye ekavule abadde afuna obuwumbi mu gavumenti ng'omusaala oguva mu gavumenti yeetagufuna naye nga bwe gujja eno bizingira mu nuupu ne bamusasula omusaala naye awo wakibalira kati mutandikirewo okuŋŋamba nti mumwagala nnyo okusinga nze naye mmwe mwagala pulezidenti temwagala Museveni abeereyo kubanga yabakuumira mu bifo fe abaagala Museveni ng'omuntu twagalawo mulemirembe mu kiseera kino nga tuli mu kalulu bwe butunuulira NRM n'olaba ebiriyo tolaba nti ddala abantu bajagala bw'otunulira mwami Bobi Wine kati bw'olaba Bobi Wine ne baane be yava nabo mu ghetto kati abaana ba Bobi Wine tebayinza kuddayo mu ghetto ne babeera ye nga bwe yakula era ebintu bye yanywanga nga nyumirwa ng'ali mu ghetto saawa eno ayinza okuba nga abaana be tebasobola na kubisemberera olw'embeera mwami Museveni gy'agenda ateekawo zino joint gundi campaign zebadde bakola oli apangisa abantu 8 na mixingamu abakyala n'abavubuka naki ne bajja n'ebipande bye bw'otandika okwogera omulimu gwabwe guli gumu okuwogana gwe ng'oyogera speech yeffe Lutino wano ku Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira osibyeyo otya ampuliriza yakoze olwaleero webale wonna w'osinzira otuwuliriza tukwebaza okubeera ng'okola bw'otyo Peter Kibazo nembeera mu studios za Radio Simba nina Richard Baguma retired journalist eriye yanga nti siddayo kuyita ow'amawulire nteekeko retired baloya mu parliament basigala babayita baloya obadde w'amawulire nga bagamba nti yali ow'amawulire Baguma yagenda n'asoma amawulire era gakyali mutuomu diguri yo kujjako nga bagisazizaamu ya lugambo obadde bagisazizaamu abeera w'amawulire nina Richard Baguma nina Ibrahim Semujunganda mbaka we waffe ekira municipality kwezere nina ne Emmanuel Dombo mwogezi communication oyitaba mwogezi oba director buli visible bw'olaba Dombo Dombo yava mu parliament ne Dombo ali ku secretariat babiri banjawulo omulanga oba director n'emmotoka era omulanga Manuel buuza abantu Dombo yali commissioner mu parliament ng'emmotoka in fact kati yena ntono by then commissioner I think the reward was not as good as now anti atakulaba yakugaya naye nga naffe twaliwoku nga tuli ne ba mu parliament omwo naffe tuli ba honorable commissioner nga tuli ba commissioner nga wetwogera ensi ewulira naye lwakuba nti kati bwe mutulaba mudabo kabini pick up emulowooza nti z'amaanyi nnyo
naye nabyo tubyebaliza Katonda ntugamba alhamdulillah. Dombo buza abantu lekera bannaffe abali eyo mbalamusiza. Oye omusajja atandise nakolima baguma buza abantu. Dombo yali president wa Gill nga tetuna bajingira. Dombo twasulanga muholemu. Dombo ebyobufuza bibadde mutenda bitandije myaka gy'ekyenda. Mbabuziza nga bulijjo ntandika ne Katonda gwe neebaza okutusobozesa ate okukomawo. Abatuwuliriza mwebale nnyo abalina gye mukozeeko munyweze abakyanoonya mujja kufuna. Semujubuza abantu awuliza Radio Simba abasiba ne banyabo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Malamusize munyanya ya Mukama Katonda w'ekitiibwa. Dombo yaze kubanga eriyo Semuju naga nti awaliwo Semuju nze njogendawo yakusobora. No, Dombo bwe oranya yansitula mu parliament yaleeta abapoliisi. Ng'okoze obujembe binaddako ntugenda kufa naye. Dombo ne bali omu nsi be bagenda okulaba speaker ne bamugamba nti ffenna nga institution tetufunamu. Twabasubwa baali basajja bakulu mu parliament naye kati olwaleero speaker muto muwala muto ne bakola nabo bato abamu ne mu mitwe kakati buli kimu kyagiwadde omuliro. Wala kibazo emyaka egyo nakolangako programs ezimu oba ku WBS naawe ne media houses endala. Njagala nkubuulire nti na wano naliwo bingi ebikyuse newankubadde wadduka olumu wabairanga n'ebibuuzo ebikambwe ate mbasina bakumala kunnyonnyola ate n'osindika ekirala kate nemulugunye ngambe nti mwana kibazo bamuguze naye ate ng'omulaba kibazo tagulika naye nga olaba nti alina ekigendeero naye nze kyenfiirwa mu palamenti ez'emabega tetwali na lutalo. We disagreed on issues. Tekintu bwe kyandikutte ku mwami Ssemujju Nganda ne wakubadde opposition. Waliwo ensonga zaalumanga opposition nga baagala okuziyisaawo ne bagala kino tukiwe Dombo. Honorable Nabbira bamukuba kibooko mu Kampala mu Owino. Nze nengenda mu parliament nereeta motion nengaana okusoma budget ya government. Nenga ndi kino kisiwula kise ekitiwa mu linnya ly'omubaka tekisalidde government ne basawo select committee. Nenga togenda okulaba bakuba wa opposition nogenda okulaba owa side endala kuba engalo noganda ofunira muwa. Kale bwana Ssemujju mulina obuvunaanyizibwa tuddeyo ku mulamwa ku musingi twatandikira tuzimbe eggwanga tuve mu bino bye tubadde tutambuliramu. Naye nze bwe mbadde nzija nempita ewaffe ne bwe dantu bakubaana amasimu babuuza nti Dombo okulonda NRM tunalonda tetulonde nenga nti oba nakyogererako wa nenga nti kangende wamwami kibazo abatuwuliriza bamanye nti akalulu ke NRM nga 17 olwokuna weekali. Era saawa zino nva kuvaayo ku secretariat nga batiika registers batiika materials era procedures ez'okulonda nga tumaliriza eyo nompa eddakiika emu bweti nja kuziyitamu eza polling day procedures. Dombo ngenda kutandikira wo. I want to reconcile ono Dombo anyinyonnyola parliament y'aba gentleman ne political philosophy deployinga abasajja nojja mu Kampala ne bagamba nti abasajja abayambadde t-shirt za Dombo nga Museveni ali Kampala ti balese buli muntu talina kasigaza simu bazibye wallet Dombo nabeera ku secretariat because the Dombo that is speaking to me now here is the other Dombo. Naye kati mbuuza Dombo ya reconciling atya personality nga oli otunulira ebiri esembabule otunulira babadde ntungamu abekubye emiggo ne ba. How do you reconcile those two personas? Bwana
kibazo ensi bwegenda ekola ekyuka era nze bulijjo ngamba abantu ewaffe eriyo baseeka banyi nnyo mikwano gyange manyi abaliranwa wange n'abantu bensinga okolagana nawe waffe ku kyalo basiraamu era singa omuntu azeeka ne batamugamba ayinza okulowooza nti ndi swahaba naye bwe nali nkyali omuto nawuliranga baseeka bagamba nti omuntu wabanga akola kutuba alina akola kutuba mu lulimi luki Luwarabu naye okusoma n'okumanya bwe kugenze kukulanga kweyongera singa omusiraamu yafa mu myaka gy'enkaaga azuukira kati najja ebutalejja ayinza okulowooza nti buli musiraamu aliyo mukafiiri kubanga ti kutuba basoma za Lunyoli za Luganda omunaganda ate bano bye basoma byakulawa kati omulembe we gugenda nga gukyuka n'okusoma ne kubeerawo waliwo mu ggwanga ebigenda bikyuka tekinologi eyajja abantu nze nange nsobola okugula esaati ya PPF bagira PFF nengenda kukubo nga nyambadde nga mwamise mujju omunalowooza nti ndi wa PFF nenkola kyenkoze naye ng'omunamanya nti awo bwe wali ekuwo wanayitamu okufuna kyakola ki abalala bakiyita kubaza mbadde mpuliriza faaza ku social media kuno ng'abuulira ebigambo naga nti bannange mbadde njagala kubayisamawo eggaali y'ekibbo oyo abadde faaza mu kereziya nga yeewola ebigambo ku bantu be babikozesa mu mulembe guno naye okufiitingayo kyaba ayagala kati omulembe guno oba otunulira abavubuka jjo nali mu ofiisi ewange abavubuka ne bajja okunkyalira nga bambadde ovula eza yero ne baŋŋamba nti Mwami Dombo twesimye okusanga twali tukulaba ku social media tukulaba ku TV twagala kufunamu ebifaananyi naawe era nenzikiriza naye ne mbabuuza koze temubanga mwakubye omuntu peva muyinza okubanga gye muvudde eno omuntu gwe mukubye peva kati ne tubeera ku social media wano abantu ne balowooza nange oli mukubi waabwe nenyumiriza mu bikolwa ebyo ebyakola ki ebyakoleddwa kati ne wakubadde nga bakola ebintu ebyo bambala t-shirt za yero abamu bawagizi baffe naye nga si nkola yaffe ng'ekibiina nti tuyinza okudeployinga abantu bagende banyage esimu bagende banyage ensimbi z'abantu kubanga tetulina kye tufunamu naye nga bw'obanga omobilizinga kati ogenda okusaba akalulu osaba akalulu ak'omusiraamu ak'omukulisitaayo ak'omuyala n'oyeyalidde n'akuta omutamivu naye bw'otwala ok'omutamivu tomanya bw'anaakola ng'asanze abantu bagenda okusisinkana kale ffe ng'NRM twavumirira ekikolwa ekyakolebwa abantu abanyaga ebintu era juzi bwe nali ku programu emu nemwambise mujju yanga nti ebyali ekasokoso nzeeyo saaliyo era saabiraba naye nafuna omukisa nti mwambise mujju gyasula era yanyumizaako nasobola okuddayo nembuza bannange nenga nti enkula eno yavaawa ekyansinza okunsanyusa ti omukulembeze bwe yabadde nambooli ebyo byali ekasokoso saabiwulidde kati tujja kugenda nga tutereeza olw'okuzimba eggwanga lyaffe naye ng'abantu ffenna twakolebwa Katonda mulimu abatamiivu mulimu ababbi mulimu abatasoboka mulimu abatega banaawe ne bulooka ate abamu baŋŋanda zaffe abamu babika Samuju, do you envy Badombo mu democracy gwe bazimba? Dombo. Campaign za COVID nze nakolangayo campaign ezimu. Olwokuba naba ne meetings nyingi nafuna abantu besifunangako mu bika byabwe ningenda okubalaala ekasokoso benakwasa security ne babba abantu nga ndaba personally ningamba police nga njegayirire bakube tiya gasi I am telling you gwe weyitidde ku rally yes nga babba abantu bakuba bajja kama simba basula zi border bwe naddayo waka the following day I disbanded them era yali abakuya ne mugamba nti nze ne wemba ngenda kugwa mulimu ebintu byesuba ku associate nga nabyo Emmanuel Dombo mwakwata
kati Major General Christopher Damulira omulala bamuyita Kuteesa is a major ne mubagamba bagende nze Damulira namumiitingako bwe yannyonnyola nga it made sense nanga nti okulwanyisa crime olumu bano abaana babadde involved mu crime oyina bali kurutinga ne bakuyambako saamanya nti mwali mubakola mu liigi NRM kati balina liigi y'aba criminals ewaffe Museveni adajja niwe yabadde Namboole abo abaana bayuziza ebifaananyi byaffe ekiro nga bepakira ku pick up si zaabwe z'abantu abategera ababadiployinze era ekyo nadde nkigamba is a friend gunadde ngamba nti nze Museveni wajja n'awamba nali muto basooka kuwamba ebitundu ebyawambibwa Mbarara ne bajja e Masaka kujja wange Siraaji olwo yali akulira poliisi Kyazanga bayitawo mu kiti bamuyitawo team n'omulala ne babasiba akandooya naye nga teriyo abalumirwa because they were very notorious ng'aba UPC otiimu bamusiba akandooya n'ayabika ekifuba n'afa ntumuzika omukalitunsi ng'ogenda ebijaaba kujja wange ne bamusiba amagulu ne galengejja eminyira ne giyiika omusaayi ne kutandika ng'eminyira giweddeyo Katonda n'amusaasira n'atafa kati muluzeeyo mu biseera by'aba UPC ebyaba UC Winga okufunayo abantu abatwalira amateeka mu ngalo mu abanene ne mubeesamba ne mugamba mbu kino nakiri it will take some mind okudisbandinga group zino ne mubazaayo okusavinga sentensi zaabwe obatwala mu makomera nga criminals. I have told you I was at risk sirina government nina bagamba nti mwabbi abantu nga ndaba you are no longer my security team nembagoba. In fact namalako campaign eyo nga I've hired bouncers against my own security team nemagabe mulabaka abaana abo mubagobe kulale nga nyino kwayaring aba bouncer babagobe tebaddamu na kunsemberera kati mwe muba glorifying abaana abo babadde kasokoso Museveni bamaze okwogera ye nasimbula ne SFC nesimbula ne besasula tewali yezeyo na simu wallet ye ate Domba atugambye nti ebe nabimubulidde bakubine byali mu Kampala bino byabadde kasokoso kati simanye Museveni okujja Namboole sina kufuna report antenze sirimba sija kujanga ne Namboole byabadde nobody has told me that naye kye basoose okukola a night before nga bayina pick up buli wetwatimba ebipande babikunyuddeyo ne babivuga gye babitute simanyiyo kati ffe twerestraining addomu nena ffe tulina abaana abanyiiga ate abamu abaana bemukozesa bava mu bitundu nga tubamanyi nti abo babajje mu Spanish City babajje wali ku Aboja Street babajje China City tubamanyi leke muleko obulabe ku kyalo kuba naffe abatuwagira gye bali bwemwagaa nti mu balumbe bajja balumba muleke kuddira abaana bano mubafule nga aba UPC bwe babeeranga so kino kibazo kiri deliberate nti ebintu byatayagala uniform de police ne military okukola they have now found a group nga balabanga Kiboko squad Damulira ere kasokoso yabaddeyo sinti yadaze ku boosting security ya Museveni naye bamutwe primary and Museveni aze kusinkana saako ya ghetto ate kugamba osaasira olu Museveni bamufera ewaffe tayinaayo PDM program n'emu gy'asobola kupresentinga kati bamufuniddeyo abaana nga 20 ne babambaza t-shirt za yero n'ebidomola mbobooza mmotoka abo beneficiary ba PDM n'akyama waawo n'abeebaza nga byonna byakupanga you can't run state like mafias Dombo namwe mwe muli I respect you wali commissioner waffe nti okay maybe you are not part of it ne abantu balekerawo obuyaye bamulese abaana babambazize engoye ku makya ne bagamba muyimirirawo ne bakyamyeyo president sebo bano bafuna emyoga enagaye program zikola naye mwalonda bubi wano ba MP so I worry and Peter I worry nti bane kubuli batutwalamu bwe munayita abaana muyita abageto ne batimbula ebifaananyi byaffe ne batukola kefujjo tujja kutandika okurespondinga ate bagambe nti basemunju mubalabi kuba kati I just imagine nti mu Kampala kole babba abantu singa waliwo abali organized obulungi bali bakubye ngaga nti bakubye bali mu t-shirt za Museveni nero akoye wakuba bonna bali vulnerable mukazi nga bamuresolinga kutaka tayina mutaasa but you will find a group ngeri organized and our groups during campaigns are organized kati awo mutu sindise mu lutawo nolwabo lulimu NRM Baguma at a meeting point NRM yali ediringa na necessity okudeployinga or do they even deploy
these thugs oba abaana bazuula ne bafuna opportunity ne bagamba nti okay, when you do this dressed like this you will carry on, no one will say anything. Ekyo kimu. But also njagala onyinyonyole gwe baguma obaddeko mu campaigns ez'enjawulo n'Eddombo ali wano, njagala kunyinyonyola fenomeno ya campaign gy'onalabye President Museveni gy'olwo yabadde Busega ng'abantu bazze okumiitinga president and mukwano gwange Moses Byaruhanga yali yaŋŋamba sometime back nti nze mmanyi abatatuwagira nti naye bwe mbeera n'ababodaboda 5 nti bwe mbasanga Namasuba mbagamba amafuta nti mugenda gafuna ku Clock Tower nti bwe bamala okwambala t-shirt zange ne bavuga ne bagenda Nakawa oba Clock Tower abantu baba bamaze obbalaba nti bwe mbatuusa Clock Tower ngambagamba kati wano mufunawo mafuta na allowance eri ku kitigumu nga naawo bavugawo n'abo ku kitigumu nga babalaba. But phenomena nalabye Mwami Museveni gye yabadde ng'abantu bambadde t-shirt za yellow naye nga bazambadde kungulu ku saati. For me dealing ne branding bwe nsanga Dombo nga ayambadde saati ye munda n'ateekako t-shirt kungulu angamba agenda kugijjako. Is that fear? Who has generated that fear and what's the message? Or is that higher? Kubanga nze nyambala omujoozi ndi muwagizi wa KCC buli Lwakutaano tugamba nti wear your jersey, your local team jersey. Siteeka mu saati munda n'enteekako omujoozi. Is that message a message of fear? Eno semujuji agamba nti abaana creatinze mu fear. Kati oli agamba nti why kankambale kati njakajjirako wali. Kibazo bwompa t-shirt nga semujuji yampaluli ya PFF lwakuba yampa entono nga tentuuka ndowooza ajja kumpa entuuka bulungi naye nali naawe bwe yamala oyo okugenda nengezaako okujambala naawe noŋŋamba nti ka t-shirt kato naye saasooka kwambula saati nakambala waggulu wa saati kati nange nali ntya bw'oli bw'afuna t-shirt bw'ati ajambalirawo bw'atyo ne bwe tubeera ku zino runs ze tubeerako bw'oddukayo ne bakuwa kagundi okateekako obuteesi waggulu w'engoye zo. So ekyo kimu. Ekyokubiri sebo tujja twambadde eyo yennyini. So ekyokubiri nze manyi kansarani kabaka abaana bo obapangisa bajje bakukolera omulimu gwe bakukolera. Bw'omala okuvaawo nga we yagambye baddayo mu mbeera zaabwe baba tebeerabidde embeera zaabwe. Obakola ki? Obapangisa. Yes. Bajje bakukolera omulimu. This is crowd for hire. Yeah, but you see, bwembeera mu politics nze bwemba neesimbawo njagenda mpangise crowd zijje wano. You see, tubeera mbadde ndaba especially zibeera waffe mu West. Bw'oba ogenda mu ggombolola gye batakuwagira olina okunoonya abantu b'onoojja nabo abakolaga obuwagizi. Naye oli bw'aba agenda wala apangisa abanaakuvuma ajja n'abantu nga 8 nga bakuta ebipande bye zino joint gundi campaign ze badde bakola. Oli apangisa abantu 8 na mixingamu abakyala n'abavubuka naki ne bajja n'ebipande bye. Bw'otandika okwogera omulimu gwabwe guli gumu okuwogana gwe ng'oyogera speech yeffe si lwakugamba nti bamuwagira lwakulemesa speech yo. Sino bye bibeera wano mu bululu. Kye tuteekwa okutya kibazo ze group ezo ze tuyita gangs. Nti group eri wali ku onunga bw'abadde abyogera ebifo goze n'ogipangisa egende kukolera omulimu wali. Eyo group oba ogyempawalinga okubeera ng'ekola obumenyi bw'amateeka bw'ebadde ekola. Ekizibu ekibeerawo nti bwe muba mumaze okubeera n'okumanyagana batandika okukozesa erinnya lyo okumenya amateeka. Bwe beekubye ekifaananyi n'Eddombo nga bali mu ovu nga bwe yali yeraliikirira oli agenda n'ekifaananyi n'agamba nti ono omumanyi gwe nja kufuula abantu abafa babulijjo batya. Just hold there. Yes. Ennaku zino mu Kampala John abadde ngamba abantu wano ku radio abaana baŋŋambye ababoda babeera ne t-shirt eya yellow ey'Abaddombo balina eya PLU nga si za kwambala nabadde simanyi baziteeka wansi w'omutto gwa boda
bwe babagamba nti wali maaso ekawempe wolaga waliwo ekiddo waliwo aba traffic ng'asikayo t-shirt ye emu ku zo ng'ajambala because it has become a license nti tebajja kuyimiriza ku ki shield luli bwe twalina challenge ya traffic EPS system nga buli omu baga nti kukwata speed ya 2 speed ya 3 a friend of mine that is also your friend omumanyi yangamba nti Peter toinayo kapande ka PLU nti kateke over your front number plate ti you'll drive the speed you want. I was going to Entebbe and I was fearing nja kubera late nanga abobo inayo akagundi ka PLU kateke over your number plate you'll drive the speed you want. Unfortunately or fortunately I didn't have one. No, ojukira operation ya military yali ekwata buli omu aina ekijaketi ky'amagye nga buli omu akutte ekijaketi ky'amagye akitadde wano ku mutto nga kyekibayisaawo gundi CDF bwe yagamba nti ekyo kikome kyaku so kyenkugamba nti bwabaawo okusalawo nti gwe togenda kuteeka kwa akapande ku namba zo nokola ki noyitawo tujje kuyitawo and this is a decision kyemba nkugamba nti government obuyinza bulina obuyinza government eno gye tuli so baguma what are you saying about these things obuyinza bulina nti bana abalenzi abafuuse thug ate bafuuse bali so okwambala t-shirt yeyo si ekibafudde thugs babadde thugs naye lwakuba nti kati bajja oba omuntu n'abawa t-shirt nabo ne bajja ne babeerawo ne babeefing up enamba oba bo bokka t-shirt ne bazinoonya because bajja ne bakugamba nti kati naffe tuli babo naye nga bamanyi nti ekibaleese eri operation eki kasita muzeeyi ayogera mwe muwogane naye ng'ekyatuleese ye bw'avaawo bw'ati security neevaawo. Me, I want you to take me to dealing with it. How do you deal with it? Yeah, but you see, first badomba akugambye nti affe twabeegaana si baffe kakati ekyo si wakanyisa to deal with them nkugambye nti government ya Museveni eyina obuyinza baana abo bameka oba odiringa n'abavubuka abalina emundu ekaramoja n'obakuba bonna n'obakakanya bano bali bameka bakola ki kyenali kugamba luli nti bw'obala units eziri deployed ku northern bypass simanyi oba wali ozigenderere waliwo units zange eziri encamped waliwo units ez'amagye waliwo ne units eza police naye nga abaana bakuba beva at 6 am or 6:30 am in the morning tusobola kungamba nti that is a problem with deployment no sebo mwami yes second if you allow bate beka bano abavuka be bali bazise banandala bakube abefudisi nga tugenda mu delegates conference batukuanze sali nyayo mulimu abagabo bajja kulinyayo bamubako laptop ye n'agenda ku police ne bakubya nti kubire yabo operating ye group ya Semuju ne kubira eyabaguma ne baganda laptop bajiwadde group ya Kibazo. In 2 days they were able to produce it. So now bakuba papers, I am very sure police were very interested yabamanyi. Sebo njagala nkubulire Bob Fred London yakutumidde nti mwami Museveni bwe bamala president we Sebo ne yanziza mundabire Bob Fred Mpima ali London akanti nti ono yali president we Sebo president Museveni wa malo okulondebwa tabera president wa bayivu bokka abera president wa Uganda yonna nga Uganda etwaliramu abayivu abakuba peva ababbi era nga buvunanyizibwa bwa mwami Museveni okulaba nti embeera eyo erimu abantu abafaanana ng'abo alina okugirwanyisa naye ng'ayita mu makubo ag'enjawulo. Sebo mwami Semuju abantu abo abali mu ghetto bwe tutaakola ennyo ne tuteekawo embeera ebasobozesa okubeerawo n'obulamu bwabwe okukyuka ghetto ezo ziyinza okugaziwa ne zirumba eno gye tuli era ne zitubuza emirembe. Kati mwami Museveni kyaba alina okukola
kusala magezi gokka kubuuza nti mu ghetto ebizibu byayo bizibu ki, ebizibu by'okusula, ebizibu by'embeera. Nze lumu abantu abo bajja ku secretariat waffe bava mu ghetto, naye nga bw'owulira ebigambo byeboogera baga nti ffe enjaga lyeddagala lyaffe, gino kino kyekyaffe, naye nga boogera oluzungu olutasoboka nga mulimu n'abagraduates. Nembuuza omuntu eyasoma diguri n'abeera bw'ati, ekimutwala mu ghetto okubeera gundi kibeera ki? Bakolagana ne mukyala Musisi mu kiseera ekyo ndowooza, ne batandika okubafunisa emirimu okukola mu bus park, okukola mu Kampala City Authority, n'okubeera n'obuvunanyizibwa obw'enjawulo. Kale abantu abo bafuna ebyokukola ne bafuna ku kasente, oba oli awo obulamu bwabwe bukyuka ne babeerawo mu mbeera eyeggasa. Bw'otunulira mwami Bobi Wine, kati bw'olaba Bobi Wine ne baane be yava nabo mu ghetto, kati abaana ba Bobi Wine tebayinza kuddayo mu ghetto ne babeera ye nga bwe yakula. Era ebintu byeyanywanga ng'anyumirwa ng'ali mu ghetto, saawa eno ayinza okuba nga abaana be tebasobola na kubisemberera. Olw'embeera mwami Museveni gy'agenda ateekawo, kati bano banaffe abali mu palamenti balina kukola nnyo okusapootinga programs zaffe, okulaba nti tuteekewo programu ng'ez'emyoga, programu ezina SACCOs ezinayamba abaghetto, basobole okuwulira nabo bantu bafuna opportunities eziyingiza akasembi mu nsawo. Naye bwe tunaabaleka bayinza okutufuukira ne batugoba ne mu kibuga muno mwe tuwangaalira. Isi Peter Dombo, abaana b'omu ghetto olw'okuba ndi MP wa municipality mbayina, era ntambulawo ne mu kampeni ngambye sibakkiriza kola fujjo ku muntu. Mwe mubahayalinga kola fujjo ate mu bugenderevu, ate mwe badomba bali ku secretariat si mwe mukikola. Meja era bamuwadde ne rank endala yakoze bulungi Damulira. Kati Meja Jeno nagamye Damulira bwe mumwogerako mbeera uncomfortable obi wange. Anti nkuwulira kati gwe mulimu ogwereka sokose yabaddeyo. Singa mugendayo kubayamba tewaliwo omuntu ayinza gamba ddomo nti muyamba. Kati mwe kimujjo tuyambako mubeera ne President Museveni mugambe nti kino kikyamu kiina obuzibu ekigenda okuleetera eggwanga. Nze abaana mu ghetto ngenda nayo ne boogera olulimi lwotategeera ne bakola ebyabwe. Bwe mama saba akalulu ne mbasaba, bwe mama saba security ne mbabuli, ate ne baana okutuula nabo ne maga atena discipline tojja kubeera wa security kuba abegaali bagiyisaamu. Bw'otabeegendereza n'okubakuutira ne bw'otabasasula ne n'obakuŋŋaanyiza abantu bo beesasula. Kaakati ate Museveni alina network nene okusinga eyange eya Ssemujju. Nze nkwegayirira bwegayirizi bwe muddayo eyo mutuyambe eggwanga mugenda kulireetera obuzibu. Ampuliriza nkomawo. Bwe nkomawo Dombo whatever Ssemujju says ewaabwe naye essaawa eno Badombo bali mu kamyufu ng'ekibiina. Eggwanga lyonna liri engaged mu different places. Okay, nembogo zaako nga kweziri. Eggwanga lyonna liri engaged. Ssemujju, does that threaten you as a political actor? Nti Badombo ne we mulowooleza nti baserebyemu mu buwagizi, everyone is struggling to pick their card. Nkomawo Radio Simba Peter Kibazo mu studios ogikwanjulira. Emmanuel Dombo, Director Communications at NRM Secretariat. Richard Baguma, munnamawulire, lobbyist. Kayungirizi. Tubadde tuyingira mu studio Ssemujju n'ambuuza naye ng'ate NRM oleese babiri. Ssemujju ankyokooza. Nze nkugamba bulijjo nkyogera nti institution gyemanyi NRA ekyo institution gyemanyi ekyo ekisooka. Ekyokubiri nkyogera wano bulijjo nze ndi Musevenist era Dombo akimanyi simanyi oba akimanyi. Of course Dombo president wange twabeera naye nga tulina n'ebirala byetugera. Museveni singa kati akyuka n'agenda mu eyamunyagwa bagiyita Common Man's Party nange fuuka Common Man kusaawa eyo. Ssemujju Peter ekibuzo kye wambuuzizza bakimbuuzizaako eggulo nti temulowooza nti NRM eri popera nnyo e Rwanda RPF gwe tegeka okulonda
efuna 99.8. nali ku campaign za President Kagame Butare ng'oluguudo lwonna tuluyitako tekuliko amuvuganya yenna. Kati gwe deep in your mind oyagala kulowooza nti Abanyarwanda ebitundu 99.8% bawagira Kagame nadde nga muvuko gulwamu ne mugamba nti aba Palestine America bateekawo gye bayise Palestine Foundation egabe emmere babatta bagenda nonga nti kati bakattako 8 naye nga bonna kubakeragenda kunona mmere ne muga kati niwa mind olowooza nti eyo foundation eri popular nnyo kyekitwalayo Abapalestine kati badombo bagezezza ku ero gye battira abantu tibalina njawulo bo presenting abantu with no option dumu amanya Mushega yangamba nsonyiwe nti yanyo okwogera ebintu bino ate nga byadde bya kisajja kikulu. Malinga eyali Minister wa Health yali whip wa UPC mu parliament bwe yafa yali yakayingira NRM Museveni namwogerako nga kada we NRM mulungi ennyo kati Mushega nangamba yafuuse di kada we NRM omuntu bw'omusqueezinga nakujoyininga it is an insult kukufa kugamba nti abadde kada w'amaanyi bano bala abali mu NRM naye kati kumalinga nga wamulaba ku myaka 75 yatandikira wa kati abantu bala abasinga obungi abaline duzinana kye yabagamba bano dombo yali ndoza amaze okuduka mu pafu ebiseera ebyo pafu bwegenda embaale nga dombo tatera kwagala mu immobilizing abantu naddala abakulembeze b'NRM obutawagira kukyusa constitution ne bagamba nti mwe temwagala Museveni muze kuvuma Museveni tuzina n'abaganze nasoma ne Museveni tuliwa ku kitundu kyekimu mwaba muli bwanafa temujja kuziika kati mutandikirewo okungamba nti mumwagala nnyo okusinga nze naye mmwe mwagala president temwagala Museveni abeereyo kubanga yabakuumira mu bifo fe abaagala Museveni ng'omuntu agalawo mulemirembe era bamu baavayo ne batandika okusirika abali beecwacwana kati abe NRM bolaba abalwanira kaadi ze NRM abamu baali ba UPC abalala baali ba DP abalala ba FDC ba speaker wa parliament bombi ba FDC kati gwogamba nti bayogera nga bali mu FDC baali balimba kati boogera amazima nti wali baali balimba kati boogera mazima saawa zino NRM eringa ngeeyo Palestine Foundation egabe emmere naye ng'erawo ne twali wano ne nkugamba nti omuntu bw'akonvatinga n'ayingira obusiraamu okuva ku olwo abeera mukkiriza. Mulimu omuntu ayingira on conviction naye sisuubira nti abayingira NRM olwaleero bagiyingira nga balabye nti NRM nze mbasanga mu palamenti omwo nagaa naliwo FDC naye nga gye ndisobola kuwangula nayingira NRM omulala naakulanga mulimu okubeezaawo obulamu alinga mu Palestine gye bagabira emmere waliyo ebizibu naye alina okugendayo so popularity ya NRM tuyinza gimejaringira ku bantu bagende kuba Museveni bwe yabadde ewaffe nze yasoose kuyomba nfuna omusaala n'okufuna omusaala gwa Parliament Museveni yaguyombera nagwe alabanga ogugwe nti yateeka ogugaba era ebimu kubibaluma mwegakaawo sale ntisatiisa antwala mu kooti antwalawa abayimbi wano mu Buganda ne bambuka eggulu bayimbe ennyimba ezinanvuma era ezimu ndisharinga naawe naye ebimu ku bye baateekamu nga bagamba nti sale egyeziri naye kati nze I have a fair idea of how sale works in the government banga limaze nga ndi wa mawulire kati bo tebamanyi baga nti eno kati project eyingiddewo twawudde salayo mbanese mujju ne bayiye ennyimba mangu ne bamutwalira nti omusajja yadda kutawanya twamuvumya ennyimba ziizino ayamuteringiwe abamu nga balina parliament naye kimu kye baateekamu ovuma otya gye n'osale atereezeza ebyenfuna ne bakuwa omusaala kuganga balaba n'omusaala ogukusasulwa mu parliament nga nayo handout evudde wa Museveni nti akusaasira busaasizi so bano abali bola abalwanira kadi NRM tebalwanira nti bawagira nnyo NRM bajagala nnyo bawulira bagifiirako naye awo ewali obuzibu webagabira emmere. Emmanuel sebo semujju akagaye nti abantu b'oyina si babo ofuna opondo yaŋŋamba nga Adamu statement ng'eno eya Semujju nanga nti apita nti nze tulina abantu bemmanyi nti tebatuwagira naye bw'ajja emisana
n'ayogera n'abantu 10 n'agamba nti Museveni oyi bw'agenda mu bbaala olw'eggulu agamba abantu 8 baali nabo mu bbaala nti omusajja simwagala nti era kale Sebo Mwami Ssemujju kyabadagezako okunyonyola kya butonde kubanga Mwami Ssemujju musajja musiraamu nawe oyinza okuteekaana abasajja basiraamu 10 buli omu akunyonyola lwaki ayagala Katonda naye buli muntu akuwa ensonga ye n'abantu abali mu NRM buli muntu ensonga NRM kyemukeredde kyajjukira ffena tetuli mu NRM lwa nsonga emu waliwo NRM byanunula akubulidde nti bwe baali bawamba gavumenti ab'NRM nga bava mu nsiko akunyumiza ebyali ekyazanga nze saaliyo kati abantu abali ekyazanga bamanye ebyo Mwami Ssemujju byamanyi kati kale bw'otuuka ku Mwami Kyagulanyi ku mulembe gwa NRM afuuse presidential candidate n'agenda ne mu parliament n'avaayo n'akola ekibiina nga kifuna ssente mu gavumenti kati naye akunnyonnyola ku mulembe gwa Museveni ayinza okuba nga amuyombesa naye ng'ekyo ky'amanyi ye value akoze ekitebe akoze ekibiina azimbye ekavule abadde afuna obuwumbi mu gavumenti ng'omusaala oguva mu gavumenti yeetagufuna naye nga bwe gujja eno obuzingira mu nuupu ne bamusasula omusaala naye awo wakibalira waliwo abavubuka abayingira NRM bo ne bakola eggaali ne beesasula bo ne balaba nti okukyala kwa Mwami Museveni mu Kampala nawo kye bakoledde Mwami Ssemujju wano ayinza okuba nga nti nange mu palamenti ayinza okukwata musisitaayi namugaa nti lwaki ojjeno bona balwanira kulwanyisa Mwami Museveni naye nga buli muntu kyafunamu kyawaana kati eyo nekya ffena bwe tufaanana kubanga Mwami Ssemujju mubuze nti bw'ogenda mu palamenti watandikira mu kibiina ki era ebiseera ebisinga agenda n'agamba Dombo nze nalengererawo ekyali mu FDC ne mu PAFO neŋŋaanirawo okugendayo ng'obudde bukyali kuba kati ono yali akulira PAFO agamba yalengera ekyaliyo nemmanya koze kati PAFO wenega ate eno efuuka ekibiina ekye-FDC ebinaagenda mu maaso natya kati fumitiriza singa nagenda nabo singa tukyali wamu simanyi oba nandibadde mu kiwayiki oba nandibadde Nkumbi oba Katonga oba nandibadde simanyi oba nandibadde PFF oba nandibadde wagundi bamunyagwa bonna baali mu FDC kale abantu okubeera kye baagala siyinza kubanenya nemu NRM buli muntu okukwata kyaba asuubira nti ekyo kyekimukoledde nakyo siyinza kukinenyeza muntu naye ffenna mu kiseera kino nga tuli mu kalulu bwe butunulira NRM n'olaba ebiriyo tolaba nti ddala abantu bajagala ogenda mu kyalo n'owuliriza Mwami Museveni byabadde agamba Mwami Ssemujju abadde agamba wano n'agamba nti President Museveni yanenyeza n'agamba nti abakulembeze bammwe tebabayambye kulwanirira ni PDM nyinza okubuuza Mwami Ssemujju koze PDM gwe bagabe wammwe gwe waliyoko n'oyamba abantu bafune ku PDM ojja kuddamu mu kiseera kyo naye njagala mbasabe ekizibu kyokka NRM kyekoze be bantu abo abali mu kampeyini kati nga bakuba bannaabwe emiggo tusaanidde tuteekewo olukiiko olw'amateeka olukwasiza amateeka olunaalaga abantu abo abakozesa effujjo ku baanaabwe kubanga okunoonya obunoonya akalulu otandika otya okuba omuntu olubale n'ogamba nti oba n'okwata emundu n'okuba omuntu esasi oba n'okwata jambiya n'omutema kubanga munoonya akalulu gwayagala okubeera omukulembeze n'okunga abavubuka n'obawo ebisi balumba abantu ng'onoonya akalulu kibeera kya buvunaanyizibwa ekyo nja kukirekera abakulembeze ba NRM mu nkiiko ezifuga NRM ensonga eyo nja kwagala abantu bagyogereko abantu bonna abanga bagyogeddeko kijja kuyamba eggwanga lino okulaba nti ffenna tutambulira wamu
Richard Nganzijewo Councilor Dislas Rwakafuzi akugambye Dombo nti the thuggery in Ugandan politics is not a mistake. It was deliberately introduced in our politics in 2001 by the regime. Read the judgment of the presidential elections of 2001. So it is not a mistake that the youth live where they live and therefore they are thugs. It is that you have nurtured it. But we can fight it together at the same time. Because now we have observed that this is a problem. We can deal with it because it is a problem that has been identified. If it happened or it happens, we can still work together and make sure that we reverse the trajectory. Baguma bano bombi semujwa tubulidde nti abagenda ewaba Dombo tebagenda yo bugenzi bagenda yo lwambeera naye nina abaweereza message banga nti kibazo ndekerawo okubeera naive Jimmy ga message njirabye Sembusi njirabye Ali njirabye banga ndekerawo okubeera naive banga nti ekitwala abantu ewaba Dombo obeera sure nti mu box bajja kukwatiramu no gundi geno nambi yandibadde geno tafire teyagwa no nambi yandibadde nga imupi mu parliament singa kyekyo bwe kitibwe kikola omuntu gwendabye agano okugenda weyandibadde asuubira nti box ejja kumwangulira yese muju ndoza ye ayine politics ze zakola ni mu constituency we yandibadde nga mumyufu singa yali atambulira ku kala nikati bwembera mu constituency ye bafe Mbarara City North ningamba tisiri wa yero mba nimba so nange nyina okubeera ngabali mu yero kati ate bwe tubeerayo nosala okukwata emigo nange obusobozi bw'emigo nja bunoonya nange nkole kimbukwate now waliwo mbadde mu involve the beat n'abavubuka bange mu gundi z'abavubuka nga mu gundi mu areas ezimu nti tobeera bubezi wa yero ekyayero council yonna LC1 nezegatta 2 3 ku youth council zonna nga zigenda ku district nga za yero completely kati ate abantu batekebwa kubeera mu enjawulo kati ate ne banoonya enjawulo nti bano Badombo ye candidate temana babukufuna bendera naye waliwo babendera babiri ba yero bawakana nti bano bono enjawulo gye bekolezeemu abantu balina okufuna side bona ba yero naye ate nga bagambe nti nze ndi wa side eno ndi wa side eno nga beeronda mugombolola nga mugombolola ono gyavaamu gwe balonda bwe bagenza okutuuka wali waggulu okunoonya waliwo omumala gwembadde naye abadanyumiza mbadde muyambako nangamba nti ye ng'amanyi nti ku side because family ena kibali ku side ya candidate omunyonyonyonyo kati yena awakanya n'agenda ku side yoli ng'amanyi nti abeeno temamutya bajja muwagira abeeri be yabadde ate gye yabadde era yakawangudde Dombo, very briefly mugenda mu kalulu nalabye ennaku encyandoza ne ku Lwokuna tetulina Museveni Kampala tusobola okuvuga obulungi kati temugenda tuggalira nguudo tatalekera okubeera president sebo njagala nkubuulire very briefly yogera kalulu gye mulaga then mpese muju awumbe reacting tufulume sebo njagala kubuulira nti akalulu k'NRM aka primary kagenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi 17 era akalulu ako katambula bwe kati abantu bonna ku Lwokuna abantu bonna bagenda kuŋŋaana ku ssaawa 4 ku byalo era ku ssaawa 5 rorokolo etandike nga basoma amannya agali mu register ng'ogenda mu ensacrament gye banaabakoze bantu bwe banaakuba layini. Register ya mwerimu abantu bameka? Erimu abantu obukadde 18 n'emitwalo nga 2. Electoral Commission erina bameka? Electoral Commission simanyi naye nga twakoze validation. Abantu bangi nnyo Bannayuganda baali badde beewandiisa ne mu Electoral Commission abateewandiisanga. Era juzi ati bo bagenda kumiruka ne ku magombolola.
ffe tugenda ku byalo gye tusanga abantu abagala okwewandiisa milioni 19 kumpi 19 membership tusukamu 2 kubanga tumeramu n'ab'emyaka 16 naye bano balonzi kale bwe tunatuuka ku kyalo nga tumaze okuyita mu register yaffe nga tumaze okubala abantu ono agenda okukola presiding officer nga tanatandika kukola akalulu alina okubala abalonzi abaliwo n'abalanga ku muzindaalo titubaza abalonzi baliwo mu register oba tuli 120 nga 12 oba 15 batuli abantu 3 kati bwe tumanya nti abo bantu abali mu register ne tutandika okulonda Dombo yasimbye wano mwami Baguma mwami Semujju ne mukola line era olumala okubala akalulu ako nga olanga ku muzindaalo Dombo afunye obululu 2 mwami Bagonza afunye bwe buti Baguma nga bawandiika tugambe bakandidates baffe abalina essimu kyali badde kirungi mu kiseera ekyo kozesa essimu yo oba ng'ogirina oba contact wo arecordinge arecordinge nga balangirira akalulu kubanga ebiseera ebisinga abantu bajja ne bagamba nti akalulu bakakyusiza gwe babuulira teyabaddeyo nawe ogamba nti bakyusiza tolina bukakafu kati noleeta tribunal obuzibu okusala omusango naye nga naye obujulizi bwe yeesigamako tebukola kati bwe banaamala okugatta akalulu kigenda kubeera ku district gyegenda tale center gyegenda okubeera era n'okulangirira oyo anaabawangudde wegenda okubeera akamyufu k'abemupi bakansala akamyufu kabamemba wa parliament bokka abaami n'abakyala woman member of parliament ne constituency member of parliament akachairman wa LC5 ne bakansalers kagenda kubeerawo wekejja ampuliriza Lutindo Semujju one specific item Emmanuel bw'abadde ayogedde ku namba ya almost 19 million members does that worry you gwengo wa PFF does that ring bells with you kutandika biseera bya Museveni tetususanko milioni 8 balonda naye NRM Museveni yabawa bilioni 42 okukola register yali business nene we baali batasobola kukola register bakwatanga electoral commission kati olumu iso kyebayamba nalabako kalulu ka katuntu ngegenega ono Baguma temumanyi ono wa UPC jamu kati kibakola ne bantone register authentic nga bajijewa bogeza kubugeza just create so kati zine 19 bazijja so oli mu kalulu omwako gwede Museveni yagamba buli omwalo ndi ku kyalo bonna buli omu yalondanga mwe zino ziri fictitious mwaba bavuganya an opportunity yammwe nammwe okugenda okulondera ewaabwe Museveni mu kalulu ke Kawempe nga kawedde yabagamba meetings ebalimu n'ababalira abali ku register n'ababalira abaddamulira abageto ng'agamba yine Kawempe at least abantu 2.2 lwaki candidate yafunye 8 bino byenkugamba si bya bulimba bya mazima ne just ka small point Dombo agenze n'agamba PDM ebintu by'obufere Dombo nze sibibeeramu ekira municipality nyina abantu 45 mu 9 45 mulimu amaka 13 abakafuna PDM bali 0.5%. kakati Museveni yakubyerale kusinkana 0.5%. ngoli MP ngotegera ngoje tongeza kuba NRM MPs bano bakapere tuweza kunsanga ndi ono mpogana nti PDM nyina abavubuka 15 bali wakati w'emyaka 18 na 3 mukira bali milioni 10 abali 15 kubo 5,200 tebali mu ssomero tebalina mirimu kakati nga ntegeera ng'onsanga nange Dombo nga ndi awo nga nti PDM eyafuniddwa abantu 8 ampuliriza Lutindo Dombo abantu bajje ne helmet emboka ejja kunyoka sebo njagala kukubiriza abantu security inspector general wa police okwerinda kuberewo abantu bakuba akalulu nabo abanamenya amateeka
poliisi tebakwasa na tebaleta body armor na helmet ate banazijjawa poliisi egenda kubakuuma